Luwi yaganye okwetondera omusango gwa Kazza. Luwi bamuzizaayo emukomerero zirapaka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa February. Lwaki tukimanyi bulungi nnyo nti ne Luwi omusango gumuvunaanwa gwa kwogera byanjwanjwa ku mukyala wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Zuwena era nga yali ayogera ku keeki ze oba bizinesi gy'akola. However yagamba akawunti yavuma Zuwena ne keeki omulimu gwakola teyali ye yali ya muntu mulala eya impersonatinga mu akawunti gy'akozesa ku Facebook. So yagamba tagenda kubeera nga yeetondera omuntu ku musango gwa Tazza. Katulabe obutambi bwaleetera Luwi okubeera nga ssaawa zino aziddwayo eruzira emirundi egiri yakaleetebwa mu Kooti. Bamugamba okwetonda nga tebinnatuuka na mu Kooti n'agaana bamuleese mu Kooti agaanye okwetonda olw'ensonga ye gy'ali sure nti teyaguza omusango gy'ebino. Lumu ngende wa Zuwena okugula omanyi me I check with people to see mental state yaabwe eri ekintu kiri kitya. On my birthday I go ngende ordering a cake and then they refuse to sell me the cake because of the things that you do here on media. Bana abantu abakosa amanya gaffe ku pages zetutaliiko. Me I'm not active on Facebook. Omwana yaveri nagula wachi account when you at least wemukosa amanya gaffe mugakozese mu bulungi. That's the least you can do for us. Otegedde Luwi maybe tali ku Instagram, when you open up an Instagram page mumanya ga Luwi weyisenga Luwi we yandyeyisiza. O atakinze Zuwena ogambye mbu simanya keki ze ziri mu pupu simanya ziri mu chi, and I'm oblivious, completely oblivious about each and everything. Ngende okugula keki ngeze seba nayo omwana ono damage yakola yenkanawa ngende wa Zuwena cakes ordering cakes, they refused to give me the cake. Nibagambo yote bamuguza naye I had paid, they had even given me the receipt. And then dozo mwana nakubira mukama ina agamba ndoza Luwi avagula wano cake. And then all of a sudden the girl calls me back again and she's like, oh, my boss has said tetusobola kuguza cake, and I'm like, cake tetusobola jikuwa ejabale nimugamba nze njisime yinyini jenjagala. But the person who is doing that damage is on Facebook. Nze waliwo ebigambo besisa na mukamwambu pupu ngawe yagamba mkeki ya Zuwena erimu wa pupu mu Luganda. I can never say that word out loud. Oh, keki ya Zuwena erimu gundi. You guys were saying that. And now people think we are out there attacking them. It will be very stupid for someone to think nti Luwi solo kujana avuma Zuwena nga Zuwena talina kye yali amukoze tabera na ku media mukaza akola bibye. But the woman is out there thinking Luwi is on her ali ku career ye amuvuma. Era aba blogger abalala nabo ne bajoininga in ne ba insulting ne bankolela live. People are out there thinking we hate them when we don't have nothing against them. Kati omwaka gutandise mugudde wolutalo lwa Nalongo Lewis. Luwi ali mu kuvuma Nalongo Lewis mbwa salo omubiri. How is she even my akozi baawo we baba banzijukira bamanyi nayinga nzijangawo nengula cakes ewa Zuwena. Naye ate we namugamba nti keki ya Rama teyagiteekako feeling wano keki wezigattira nerabika weird. It looked weird. Era ne mbagamba but her cakes taste very good. Cakes za Zuwena ziwooma. Omwana yavudde n'angamba wadda wano no walampa Zuwena no muvuma temutegeera because mululunkanira sendi. Buli wawulira nga Luwi yayogedde ku Zuwena tosooka wulira kye yayogedde ogenderawo okutandika opakasa ezenkya. Banaye gwe Luwi smart oli level ya Zuwena ali ku level ki? Era yange eriwa. Era tu level tuzituukako tutya. Mukyala nga nze bye bya level za mwesibimanyi baganda bange. Zuwena mwagala nnyo mukyala yewe ekitiibwa teyeetoboola. She's not out and about. Tabeera mu kuvuma bantu, tabeera mu bundolindoli, mba muvuma mwagaza akyakoze ekyo ekimvumisa Zuwena. Nero akuba entegeera yammwe nnafu kwegamba mubuukira etokote.